Nze Joseph Kawuki, Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu, okulambula kwa Kabaka n'ensonga za Buganda ebweru, naye nga ntumiddwa Katikiro Peter Mayiga okumukiikirira wano. Nga sinnakutuusa bubaka bwa Katikiro, sebo omulabirizi, wano njogedde ku bakojjange kuba nnyabwe Christina Nalunkuuma. N'olwekyo enkuba keetetonye endowooza omulimu nagukoze bulungi. Naye mukkirize sooke neebaze ab'enju eno lwange nga sinatusobaka bwa mukama wange olw'okukomyawo Dr. Aggrey Kiyingi n'aziikibwa ku butaka. Mu Buganda ettaka kkulu ddala era Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka, ekimufuula Ssaabataka taka. Awo nno twebaza bannaffe, oba oliawo olw'okusomozebwa okw'enjawulo temwandisobodde. Njagala okwebaza omugenzi olw'ekyokulabirako kye yalaga. Abamu bagamba nti okutambula kulaba, okudda kunyumya, kyokka muzzukulu wa mugemwa omugenzi Archbishop Nkoyo yagamba nti okudda kukola. Ono bye yalaba e Bulaaya ne wala gye yayita amagezi aga tekinologiya yagakomyawo ne gayamba eggwanga lino. Awo nno twagala okwebaza olw'ekyo. Kyenja okusembyayo kigenda eri ffenna abakulembeze. Dr. Kiyingi tubadde naye ng'alina obukugu obw'enjawulo. Bwe tufunyeemu oba oliawo tutafunyeemu tuba ku nkomerero. Eyinza okubaayo n'abantu abalala abalina ebitone bifaananako ng'ebya Dr. Kiyingi. Kikulu nnyo okulaba nti ebitone ebyo tuteekawo embeera yonna esobose okubeera nti mu ggwanga lyaffe biriganyula kugenda mu maaso. Mukkirize ntuuse obubaka bwa mukama wange. Obwakabaka bwa Buganda ennaku z'omwezi 3 Oktoba 2023. Oweekitiibwa Nelson Mugenyi, omubaka wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza ly'e Sweden ne Scandinavia. Obubaka obw'okusaasira. Twanyolwa wamu nammwe bwe twafuna amawulire ag'okufa kwa Dr. Aggrey Kiyingi. Kitalo ddala. Tusaasidde nnyo okuviirwako mukulu wo bwe mutambudde naye ebbanga lyonna. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe yamuwa n'ebirungi byonna byamukosezza ku nsi. Abadde musawo mukugu nnyo okujjanjaba endwadde z'omutima. Omugenzi tumujjukira bulungi ng'eyali omusaale mu kutumbula ebya tekinologiya, okukozesa ebyuma bikalimagezi ate n'omutimbagano. Ayita mu kampuni ya Aggrey International yafuba nnyo okulaba nga Buganda ne Uganda yonna bitambula n'omulembe, ate n'embeera eyali etandise mu nsi yonna ey'okweyambisa tekinologiya mu ntambuza y'emirimu. Dr. Kiyingi yali musaale nnyo okuwagira CBS FM, era yawagiranga n'enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka, era yawa Obwakabaka ebyuma bikalimagezi ebiwerako okusobola okuyamba mu ntambuza y'emirimu. Kyokka ekikulu mu byonna yagala nnyo enkulaakulana ya Buganda. Tugenda kumusaalirwa nnyo. Tusaasidde nnyo omukungu Fred Lukabwe Siriko akulira ekibiina ky'olulimi Oluganda mu Bwakabaka bwa Buganda olw'okuviibwako muganda we. Tuuse okusaasira okuvudde mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okwange n'ab'omu maka gange eri nnamwandu Mariam Nakayiira, bamulekwa ab'Oluganda ab'emikwano olufa kw'omuntu ono abadde ow'omugaso ennyo. Ngeri enjawulo saasidde nnyo omutaka Lwomwa olw'okuviibwako muzzukulu we abadde ow'omugaso ennyo mu kika kye eky'endiga. Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Olw'obuvunaanyizibwa obulala bwensangiddwa nabo mu lwaleero, ate nga si bwangu kujjulula, sabye Oweekitiibwa Joseph Kawuki, Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu, okulambula kwa Kampala n'ensonga za Buganda ebweru, abatuuseeko obubaka bwange. Twebaza Katonda olw'obulamu bwa Dr. Aggrey Kiyingi, tusaba Katonda abakume mu kaseera kano akazibu, era n'omwoyo gwe agulamuze kisa. Nassaako omukono Peter Mayiga, Katikiro. Wow.
Katonda obaka buno kabuyitewo ate tulinde ebiddako. Bassebo ne bannyabo Catherine ne Isaac Kironde n'abatuwadde emitwalo 50. Bakulu bannaffe George Kiza batuwaddeyo emitwalo 20. Emikwano gyaffe mu Bungereza nabo batuwaddeyo miliyoni 2 nga bagiwa nga giyita eri Margaret Semanda. Madam ogira owumba obubaka ba family yazali ya Kiyingi Seboa. Kama yeba kwe tutunalya kyamisana naye mukama yatuwadde obulamu abooluganda mukama yeebazibwe nnyo akono kabadde ngazzeki neera kabulamu abooluganda mukama yeebazibwe kubanga Katonda yatusobozesa kubeera wano singa siye twandibadde tetuliiwo kyetuba tugamba nti oba kibi oba kirungi erinnya lya Mukama yeebazibwe. Nsanyusa nnyo okubalaba mwenna era mbeebaza omusana mungi wansi wabadde wabi ekiro naye mwebale nnyo mwebalire ddala olw'omukwano ogwo bwe mutulaze ekitiibwa tukizza Mukama. Neebaza Katonda olwa taata Ssekadde bwe yazze ne ŋŋamba mwanyinaze tagenda kujja ne ŋŋera ne mubuulira ne mugamba Bishop Oluwalira atumye gwe n'abaana edda